Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ayibitibwa abalungi oluvanyuma lw'okumutenda n'okumusuuta Allah subhanahu wa ta'ala za kusalirwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bakadde bange abalungi ayibitibwa omulundi ogwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala nzize okwebaza baganda baffe abali mu Amerika, abali e Bungereza, abafuddeyo ennyo n'ensi endala, Saudi Arabia, Dubai, abafuddeyo nnyo okulaba nga biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ennyumba y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugituukako all plate. Ng'ennyumba eyo masjidi eno okutuukako all plate tugizimbidde mu feezi, eno feezi ya kubiri. Twatandika ne ground okugitereeza ne tusendawo bulungi nnyo ekifo, ne tubeera nga biidhinillahi tutandika ne foundation tusima omusingi, eyo feezi neggwa. Alhamdulillah twavaawo tutandika okuzimba paka ku all plate nga masjidi bwe mugiraba. Naye ebyo tubikoledde mu kaseera katono, ng'ate omulimu guno ekyamazima teguliiko. Abantu abasinga bwe bagulaba nga gufaanagana bwe guti, mu kaseera akatono ennyo bwe tugukoledde balowooza oba oli awo waliwo omuwarabu oba omugagga ennyo akutte ensimbi n'awaayo okubeera nga ekifo kidduka ku sipiidi y'ekika ekya waggulu. Baganda bange, masjidi eno ezimbiddwa abantu aba bulijjo, bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo, baganda baffe abamu abali wano mu Uganda n'okwata n'owaayo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Baganda baffe nga Isaac Kakungulu, baganda baffe nga Kudrarim n'abalala bangi nyinza obutamenya mannya, naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obulungi. Mbeebaza olw'omulimu guno gwe tukoze ogw'okubeera nti masha Allah ennyumba y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugituusiza ku all plate mu kaseera akatono. Nsaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawe obulungi, abamalire obwetaavu bwammwe, abagaggawaze n'obugagga obwa halaali. Allah subhanahu wa ta'ala abazimbire ennyumba mu jjana nga bwe yatulaganyisa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Timan bana lillahi masjida, omuntu yenna yenna azimba ku lwa Allah omuzikiti, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah amuzimbire ennyumba mu jjana. Nsaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe mufuddeyo okuzimba ennyumba ye, Allah subhanahu wa ta'ala nammwe ayingire mu nsonga zammwe, abamalire obwetaavu bwammwe. Buli musiraamu yenna afuddeyo mu mbeera zonna okulaba nga ennyumba y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala efaanagana nga bwefaanaganye. Ekyamazima masjidi erabika bulungi nnyo, omuzikiti mugazi bulungi nnyo, era ddala nga bwe guli nti guli ku kkubo. Abasiraamu bangi betusuubira okusaalira masjidi eno biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, kubanga obugazi bwagwo guli mu fuuti 65 muzikiti gwa fuuti 65 guba munene ddala, nga wamu n'ekyo guliko woofiisi, guliko library eterekeyo ly'ebitabo, ate wansi tugenda kuteekayo store waterekwa ebintu. Biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tusaba Allah atwanguyirizeeko. Tuyisuubira okuzimbawo toilets wano kifo kikyali kigazi, tusuubira okuteekawo ennyumba ya imam biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu kifo kino, naye nga byonna tujja kubikola nga tuli bumu. Wa ta'awanu ala albirri wattaqwa, ebbanga tunaamala nga tukwataganira mu kukola obulungi ne mu kutya Allah, wallahi Allah agenda kuyingira mu nsonga zaffe. Allah tugamba wa ta'awanu ala albirri wattaqwa, mukwatagane mu kukola obulungi, tukwatagane mu kukola emirimu egifaanaganako bwe giti. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, tetukwatagana mu kunyiiziganya mu kukola byonoono. Ab'ebitiibwa abalungi, ffe twakwataganira ku mukutu ku WhatsApp nga tukwatagana ng'enkwatagana tukwataganyiza kuzimba nnyumba y'owekitiibwa Allah. Naye tuteekako omutwe ogamba build your house in Jannah, zimba ennyumba yo mu jjana. Ab'ebitiibwa abalungi, omulimu abasiraamu ne bagukola, abasiraamu ne bawaayo, ne tuyita ku basiraamu b'omu kitundu muno biidhinillahi balina obusobozi, nabo ne bajja nga batwegattako insha Allah, nabo ne tubateeka ku mukutu ogwo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tujaze khayiri ffenna. Ab'ebitiibwa abalungi, ennyumba y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala feeza eddako yakugisereka, twagala kugisereka biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nessuubi mu Allah nti bwe tunaatukwataganye mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agenda kuyingirira mu nsonga zaffe, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kulwaki atugamba nti tukwatagane mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala ne mukola obulungi. Okutya Allah kyokka kitumalira okubeera nga ensonga zaffe zonna Allah subhanahu wa ta'ala zitumalira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba man yattaqillaha ja'ala lahu makhraja, omuntu yenna senga otya Allah akuteerawo obufulumiro mu nsonga zo. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, Allah ateeka obwangu mu nsonga zo.
Allah ensonga zazanguya yensonga kulwaki tulina kukwatagana mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala ne tuzimba ennyumba ye ne tuzimba masjid ab'ebitiibwa balungi nsaba Allah tukwatireko biidhinillah omulimu guno nga bwe twagutandika ne tugukola mu kaseera akafunde nnyo nga tukwataganya naleeta kino naleeta kino naleeta kino naleeta kiri wallahi tukakasa biidhinillah tabaraka wa ta'ala tujja kumaliriza insha Allah tabaraka wa ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa obusobozi saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatulaganyisa nti omuntu yenna wakwata Allah zaawo saba Allah atukubisizeemu mu byenfuna biidhinillah tabaraka wa ta'ala buli muntu yenna alina kyawaddeyo saba Allah amukubisizeemu adhaafan kathira Allah malire Allah subhanahu wa ta'ala ateeka omukisa mu byalina Allah subhanahu wa ta'ala ateeka omukisa mu bantu be Allah subhanahu wa ta'ala akuŋŋaanye ebitonde ebisinga okubeera ebirungi gyali bibeere nga birewera kumpi gyali Allah amutaase ebikemo n'ebizibu ebiri mu nsi muno buli muntu yenna afuddeyo okubeera ng'azimba ennyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza nanyini ggulu nansi nga bwe yatulaganyisa Allah ng'ate endagaano ze si za bulimba nti omuntu yenna yenna akola omulimu ogufaanaganako bwe gutya aba akoze sadaqatul jaariya buli musiraamu anaasaalira muno Allah ne bw'oliba otujjuludde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala otuwe obulungi obwo buli swala inesaalibwa mu masijidi eno nga ya buli muntu yenna tumufuneko obulungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ab'ebitiibwa nyongera okubakoola mutwegatteko biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tuzimbe ennyumba y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mbadde ndi mu kwebaza nese kwebaza yenna buli musiraamu afuddeyo okulaba nga tutuuka ku feeza eno wallahi omulimu ogwo mulimu munene nnyo 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 nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bamalire nsaba Allah basiime ennamba y'essimu eri 0753852229 nnamba kw'osinziira okutwegattako tusobole okwegattako mukutu ate era woba olina kyonna ky'olina biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tusobole okukiyisa ku mukutu nnamba eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okufaayo kwaffe kwonna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.